tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kenyini ngazina n'owenkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugiti bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge 2022 nka Oh yes, tukwaniriza tukubaza okuba nga twegaseeko gyosinzira okubeera nga otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sseddugge 2022 kyapa kya ttaka oluvunkana lusigaddeko abantu 5 abakayanira ekyapa ky'ettaka eky'omwaka 2022 kyatulidde bannaffe aba Hillview Primary School Matanga, nga kubano kuliko Makumi Vincent yazewudde okuba nga agenda ku luvunkana olwakamalirizo. Kati ku mulundi guno onaku tulinze ani ayita wakati wa Kalungi Faizo ne Kadumya Richard Waswa, naye nga mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseeko. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubaza abavugirizi baffe ab'enjawulo ebintu byamazidde okubanga bituuka mu mbuga eya Sseddugge. Buli omu kyagenda okufuna yamazidde okubanga agamba nti kakati nkirengeddeko. Buli omu akayanira ekintu kyamanyiti ddala weekiri. Mu kaseera kano njagala okukwasa Haji Abu Simwogerere ababyokulya abalungi emirimu abeere nga ate atulamusaako n'okutulungamya embeera nga bwegenda okuba nga ate etambulanga ne Ssebyuma bw'atongera ku mizindalo gyaffe gino. Neyanziza neyanzeege olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 12 kitegeeza nti enzingu ziyiseewo 2 nga Ssekukkulu tugimaliriza. Mwebale kutugoberera abali ku mikutu gyaffe gyonna mu ebweru w'eggwanga ne munda w'eggwanga. Mwebale bannaffe abavugirizi abateekamu ensimbi nammwe mwebale kubanga kye mwakola gye kiri. Abavunkanyi senga temwajja oba oli awo tetwandinoonyeza ani Sseddugge 2022. N'olwekyo n'olwaleero tugenda kubanga tutandikira we twakomye eggulo ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'e12 olwaleero 27 omwezi gwe gumu. Kitegeeza nti olunaku olw'enkya tujja kubanga tumaliriza oluvunkana oluddirira olwakamalirizo, nga tumaze okufuna abantu baffe abasatu abajja okubeera mu luvunkana olwakamalirizo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini. Mwebale kutwagala, mwebale kutuvujjirira, mwebale kutulaba, mwebale kutuwuliriza. Oluvunkana olwaleero era twazze. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abu Simwogerere. Ate oba oliawo olw'ensonga ezo njagala kusooka okwebaza bannaffe abaluwengo gyeno hardware bano bali mu byakuzimba bagamba nti ojja kubafuna ku ssimu 0700 63 njagala okwebaza bannaffe aba Focus Construction bano bali mu byakuzimba, bali mu byakuzimbisa babitunda, ate bano bali mu byakuzimba. Ojja kubafuna ku 07 85 Malakai Ecology ke kafo olina okuba ng'ojja okuwummuliza ebirowoozo. Oyinza okubeera ng'ova ku kisaawe nti bino nti kampiteko ku Malakai Ecology mpumulemu weekend game. Bajja kubanga bakwaniriza ne bubeera ng'olina mukolo ng'ayagala okujja okukolera wano ku Malakai, bajja kubanga bakwaniriza. Malakai Ecology bakola Monday to Sunday buli lunaku okuva nga lumu paka omwezi ogugwako bakola, era ng'ojja kubasanga Kitende wano wojja okuba ng'obasanga. Njagala kubaza bannaffe aba CS School of Deco bano ojja kubasanga Nateeta Ongoda ewakaliga bali ku ssimu 0786
17 38 64 0786 17 38 64 be banafa ba School of Deco abo bali mu byakutimba n'okuyigiriza okutimba ku mikolo. High Energy Electricals bali mu byamasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba okuwayalinga gayonooneka bagakusabira mu bumeme n'ogafuna mangu ate nawe ayagala backup ng'ogamba nti ndi wa ssomero ndi wa ddwaliro ndi wa maka bwe gavaako njagala okusigala nga njaka weekwate High Energy Electricals ojja kubasanga Nansana Business Center bali ku simu 0740 83 0735 Hajabu simwogerere katubulire bikwata ku balubwama Local Agro Enterprises tuwulire. Kyembamanyiiko oba kyensinga okubamanyako ennyo ng'erinnya lyabwe bwe ligamba Local Agro Enterprises. Balunzi mu nkoko zaffe zino ennansi omanye eyo tewoomye erina ebitooke bye bigwa tewoomye erina byenoonya ate ebiseera ebisinga ensimbi okozesa ntono okugirunda ate n'ogifunamu kinene. Tebakomaawo wabula bakuyigiriza ennima y'olusuku olw'omulembe oba n'okulima ebirimibwa bino ebyava mu nkola eri eya cash crop ebyedda bye twamanyanga pamba mwanyi biki ebintu bino ebiriwo ku mulembe guno n'oba ng'osobola obbirima oli wafunda oli wagazi oli bwaguuga bwa ttaka bakusomesa n'olunda n'olima ne bukeera enkya nga naawe ofuuse boss. Bali ku simu 0750 73 88 78. Bw'okuba essimu eyo ogamba nti balubwama Local Agro Enterprises yemmwe nti yeffe nga bakola ki nga bakunnyonnyola ebikwata ku nsonga y'okulunda n'okulima. Abajja olunaku olwaleero olowooza abatuwuliza n'abatulaba si kye balindidde ddala. Twagala ladies and gentlemen olunaku olw'okwaniriza omulongo Kadumya Richard Waswa okujja mu mbuga eya Sseddugge. Kadumya Richard Waswa ng'atuuka awerekerweko munne Kalungi Faizo mu mbuga eya Sseddugge. Bangi bayogereddewo era ne Focus Construction engineer Lubega Dungu Pito labadde okutuukanaga nti Kalungi Faizo enkola ze nga za Bwanika John katusabe tulabe egabegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 nka. Oh yes, Sseddugge 2022 nka tubaaniriza mu mbuga eya Sseddugge. Omulimu gw'okubaaniriza mu butongole kangwekwate era buli omu mu sekonda 20 okubanga yaniriza embuga ya Sseddugge abalabe n'abawagizi be abasuubize nti yagenda okuyitawo ogenda ku luvunkana olw'akamalirizo olwa Sseddugge 2022 oliwo ngenda kuz'omwezi 30 omwezi guno ogwa Ntenvuka ntandikire ewa Kadumya Richard Waswa. Amannya bampita Richard Kadumya Waswa nviridde Masaka mu Buddu Kalungu. Nsooka okwebaza Mwami Lugonvu okuteekawo ekintu kino. Neebaza n'abavujiriza ab'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nzizaamu amaanyi abawagizi bange mwenna abali eyo nti ekyapa nzija nakyo mu linnya lya Katonda. Mu linnya lya Katonda ekyapa ojja nakyo. Engalo ne zivuga. Awo tugende ewa Kalungi Faizo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kalungi Faizo. Amanya Kalungi Faizo era nga ndi wano ku Olukontana Olukodirira Ogwakamalirizo nga nebaza abawagizi bange bonna bampagidde okuva
Olukontana zonna z'enkontana era nga mbasuubiza nti tujja kukola kyonna ekisoboka. Bw'atyo bw'agambye abasuubiza nti bajja kukola kyonna ekisoboka. Nja kusaba Richard Kadumya Waswa ne Kalungi Faizo bwe tunaba nga twogera tujja kugolola ku maloboozi gaffe ate omuwuliriza waffe omuwagizi waffe n'omwagazi waffe abeere ng'oba oliawo awulira ensonga zonna bwe zigenda okutambula. Haji Abusi mwogerere buvunaanyizibwa bwe okubaluŋŋamya bwe bigenda okutambula. Neyanzizza nnyo neyanzeege abatulaba n'abatuwuliriza abavunkanyi baffe abali mu byuma n'abantu bonna batukwatiddeko mu ngeri ezitali zimu okulaba nga Sseddugge 2022 etambula nga bw'erina okutambula. Tegabadde maanyi gaffe kubadde kusaasira kwa Katonda ng'ayitamu abo abatukwatiddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati nno olwaleero era lugenda kubeera ng'olweggulo lwabadde nnaku z'omwezi 27 lunaku lwa 2 tugenda kuvunkanya Kalungi Faizo ne munne Waswa Kadumya Richard. Tunagenda obbata nga nabo buli omu agambye munne nti nviira ku bwa Sseddugge, nviira ku kyapa, nvaako kyetusuubiza. Naye tugenda kutambula era nga bwe tubadde tuzze tutambula nti guno muzannyo gwa bwongo era gwa bagunjufu. Tugamba nti empisa zibeere nga ze zikulembera. Munno bw'abatta ekibuuzo ekimubuuziddwa muwa akaddeke. Akaddeke kitegeeza nti akadde kavuga ne kagwako. Bw'omubakira, bw'omubuguutanira n'omutaataaganya oyinza okukekirwako akabonero. Ekibuuzo ekinaakubuuzibwa n'okitta mu bulambulukufu bwakyo obubonero ojja kuba na busatu. Ekibuuzo ekittibwa mu ngeri ya aganaaga tobujjawo kabonero. Senga ekibuuzo kibuuzibwa munno n'aba nga takisse n'omuwa akaddeke oba oyina obudde obumulonda oba omukisa ogumulonda oluvannyuma lw'okulangirira tetukkaka nti mulonda. Bw'omulonda n'okituuka akabonero kakuweebwa kalamba bw'okigwa ate mwattuuka ekirwako. Embeera y'okutwagga okutunuulira munno enkakaba okumukimba okumuwema okumutiisatiisa n'okumutunuulira ng'ayagala omukuba tekikkirizibwa mu nnyumba ya Sseddugge. N'ebirala ebifuula omuzannyo okuba ogw'abagunjufu era naffe byetugoberera tujja kgenda nga tubigwa mu buufu ng'olukontana bwe lunaatambula. Ssebo neyanzizza neyanzeege. Webale nnyo Haji Abusi mwogerere zigenda kutwala kadde konna. Nja kusaba baganda baffe abali mu byuma bagenda kubanga batuwa omugambagamba ogututambuza okutandisa oluvunkana luno rawunda esooka okusalawo wakati wa Richard Kadumya Waswa ne Kalungi Faizo ani agenda okubanga ayitawo kugenda mu luvunkana olwakamalirizo olwa Sseddugge 2022. Birungi si birungi omuvunkanyi yatuuse mu mbuga ya Sseddugge. Ebibuuzo anaabimegga oba binaamumegga. Mwongereemu essaala. Ekinnyonnyola Sseddugge bwongo. Ngambye nti buba bwongo. Bwe bubeera nga bwakunobako obwa Sseddugge bwenenye nga Makuja bwe yeenenye enseko. Bwe kityo bwe kiri. Kantandikire wa Richard Kadumya Waswa. Richard. Wapa Sebo. Honorable John Patrick Amama Mbabazi y'omu ku baali bavuganyiza ku ntebe enkulu ey'eggwanga. Bwe yali ajja okuvuganya ndaga akabonero ke yakozesa era okalabwe omulabi wa Sseddugge 2022. Nechigana yakozesa mukono bwati tomukombya bwa Sseddugge mulonda ani alonda Kalungi Faizo. Kalungi Faizo londa tuwulire akabonero John Patrick Amama Bazike yakozesa katulage yakozesa kano aka go forward. Kalungi Faizo lemeza ye engalo ezo kakati awo kitegeeza ki? Akafunye
akafunye engalo ezo kitegeeza nti akabonero kamu akafunye oluvannyuma lwa Wasswa okulemererwa ekibuuzo naye era mu buufu bwe bumu alemezeeyo akabonero ate ekibuuzo kye kijje kubanga kookagiza oti wenfunidde ekibuuzo ako kennyini abataali bawagizi be abajeegejeege abapropaganda bwe baalaba ekintu kino balina entaputa gye baakitaputa era yamulemesa oba oliyawo okufuna obululu bwe yandifunye kyokka oyinza okugamba nti newankubadde bandibanga baali batuufu bigambo ki bye bayogerera ku kabonero kano akabonero kano bakataputanga nti John Patrick Amama Mbabazi bwe yakolanga bwati nti agenda mu maaso nti luno olugalo lwalaganga nti lusobola okuddamu NRM luliwa luno olugenda mu maaso lwalaganga nti lusobola okudda mu NRM nja kuwa obwa Sseddugge busatu lwaki newankubadde si luno baagiranga bwe bati nga baga nti go forward oba ngenda mu maaso bwe bigaana nzira era ndowooza baali batuufu yadda katugende nkomyewo ewa Richard Kadumya Wasswa Richard ono yavuga nnyo bwe yavaayo n'akaanira obwannannyini obw'ekibiina ekya National Unity Platform mbwera abakikulembera ku lwaleero bamubbako kibbe ono yaani bamuyita omukulu Kibalama obwa Sseddugge busatu neŋŋenda ewa Kalungi Faizo Kalungi bano bassa ettendekero lya Makerere ku map bwe bava ku mirimu gyabwe gye baaliko ne bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga bampe kwaliko Professor Vanasius Balayamuleeba ne Muhammad Kibirige Mayanja eyali akulira akakiiko ak'ebizimbibwa mu Makerere University obwa Sseddugge busatu n'embata mbakwase Haji Abu simwogerere neyanziza nnyo neyanzeege nsiimye bwongerwa tugende ewa Wasswa Richard Kadumya Essebo Kenya okutemula bannabyabufuzi ab'amaanyi kulinga okwejjenjeero abangi bafudde naye ng'enfa yaabwe eringa etetegeerekeka bulungi kwaba abangi b'omanyi bw'ompaayo ababiri obwa Sseddugge busatu nja bukusimba mulonde kwaliko Professor George Saitoti ne kubeerako Tom Mboya. Professor George Saitoti yafiira mu kabenje ka Nnyonyi mu G9. Tom Mboya yakubwa masasi mu G6. Kalamba waka Sseddugge okigudde lubuufu yoga kino kya Faizo alonze bulonzi ono ye mumyuka munnabyabufuzi mu byobufuzi by'e Kenya. Raila Odinga afaananamu nnyo ne Kanolo Dr. Kiza Besigye owaffe Uganda olw'okuvuganya emirundi egiwerako ku bukulembeze bw'eggwanga naye nga tebayitamu. Abaffe Raila Odinga yakavuganya emirundi emeka ku bukulembeze bw'eggwanga lya Kenya? Raila Odinga yakavuganya emirundi 5.
Raila Odinga yakavuganya emirundi 5 busatu obwa Sseddugge. Okigudde bubuufu yoga obo banyuse okyababuzayo gumugumu tokoowa bikyawooma kale tugende waswa wampa sebo mu mpaka za kilabu empanguzi ku lukalu lwa Africa kilabu ya Vipers ekyasembye kuzannya na kilabu ki era yava mu ggwanga ki? saba kunziriramu. Mu mpaka za kilabu empanguzi ku lukalu lwa Africa kilabu ya Vipers eyaffe yakuno ekyasembyeyo kuzannya na kilabu ki era yava mu ggwanga ki? Kinyize kikuyinza obuzito. Akalwanya minya akabadde kategeeza nti n'oli talonze Vipers yasembayo okuzannya ne ttiimu oba club gye bayita TP Mazembe era ya ggwanga lya Congo. Ekisembayo eri Kalungi Faizo. Yes, sir. Eno kilabu ya mpira mu Uganda emu kuziguzannyira mu kibinja ky'ababbingwa era abakamuzi ba buttu be bagivujjirira. Kilabu kyeyo Club ya Bull FC. Ndamumpulire Club ya Bull FC. Bull FC Bidco Uganda Limited busatu obwa Sseddugge. Okigudde bubuufu yoga Sseddugge 222 atuuse waawoomera nga buli muntu yeebuuza nti ani ayitawo. Kadumya Richard Waswa ne Kalungi Faizo ani asigala ani agenda. Mu kaseera kano twagala okuba nga twaniriza ebivudde mu gattiro erya Sseddugge 222 okulaba embeera etambudde etya. Ebintu bino Hajabu simwogerera ebiseera ebisinga yabeera n'amaanyi agabiwaŋŋamula eri ensi n'ebimanya. Abawagizi ba Kadumya mwenyweze, abawagizi ba Kalungi mwenyweze. Wano we twagalira okumanya bayimiridde batya. Hajabu ndiwo neyanzizza neyanzeege ani akize kwani onkoze bulungi ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge. Bannaffe aba Hillview Primary School wali ematanga mwebale nnyo mwebalire ddala ekirabo Ssemalabo kye mwateeka mu nnyumba ya Sseddugge 2022 ate ne basari 50 wasigaddewo 12 ge mawulire ge mitwalo 65 ng'omwana agenda ng'asoma talina kyagenda nakyo. Kakati awo bw'ova ku bya Sseddugge 2022 ate n'ogenda ku Wangatto. Hillview Primary School mwebale nnyo mwebalire ddala kutuwagira ate n'okutusaamu ensimbi. Bino bye bikyali mu Lukontana luno. Twagambye nti tuyita mu bwangu ng'ali misoolunwe. Mazima. We tutuukidde wano Olukontana we luli Richard Waswa yakafuna obubonero 3. Faizo Kalungi yakafuna obubonero 14. Bwe kibanga kiri bwe kityo nga Richard Waswa Kadumya Richard Waswa bwe kiri yakafuna obubonero 3 ate nga Kalungi Faizo yakafuna obubonero 14. Kadumya Richard Waswa ngenda kweyambisa omukisa guno nkuweeyo ebibuuzo 2 ne Hajabu simwogerera kuweeyo ebibuuzo 2 bwe bubonero 12 onaaba toyunze kino jja kituukako ng'osabirira Kalungi Faizo byonna ebimubuuzibwa agwe bigwe. Si bwe guli kanzijewo tutandikira. Kaakati ate abalala bayinza okugamba nti singa abawagizi ba Kalungi babadde batulaba babadde bakyayinza muteekerayo tawulo nga boolaba bali ab'ebikonde. Wakyaliyo bwatta ebibyo 2 bubonero 6 nate ebibyo 2 bubonero 6
obwo gwe 12 gattako obusatu bw'alina bwe bubonero 15 Kalungi Faizo ali ku 14 Kalungi Faizo yeetaaga okuttayo ekibuuza ki era Kalungi Faizo bye tubuuza bwattayo kimu tuluggalira wano tutandikire wano Kadumia wampasebo ono ye mukubiriza w'olukiiko olwa Buganda omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Luwaga Mugumbule obwa Sseddugge busatu ow'ekitiibwa akyatambula bulungi agambye temulugala akyatambula bulungi awo ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ne tugenda ewa Kalungi Faizo Kalungi head teacher owa Hillview Primary School Matanga erisangibwe Masaka ayinayo abavubuka be envuumuulo baagala okwewummuzaamu n'omuzannyo gw'omupiira n'okubaka olw'ensonga nti bavubuka babategeeza nti emikolo gino gitegeka baddukidde wa Pookino n'abaga nti mugende musooke mu Emmengo mufune ebbaluwa okuva ewa minisita avunaanyizibwa ku ebyo balina kugenda wa minisita ani banziriremu katono mukama wange abavubuka oba head teacher wa Hillview Primary School Matanga ku lunaku lwabwe olw'okwewummuzaamu baategese empaka z'omupiira n'okubaka era baasazeewo okusooka okuddukira wa Pookino okubanga essomero liri mu buddo n'abagamba nti nze okubawa gye muyita go ahead oba okgenda mu maaso musooke mugende Mmenge wa minisita avunaanyizibwa ku ebyo abakkirize eno nja kumuseesa mugwaka minisita ki gye balina okgenda balina kgenda wa minisita Ssekabembe ow'ebyemizannyo balina kgenda wa minisita Henry Ssekabembe Kiberu minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza obwa Sseddugge busatu okigudde bubuufu yoga mbuzaayo kimu oyagala kunnyoka kakyakuwoomera kubanga ndaba Kalungi alinnya noona alinnya kati kitegeeza oba abalabi banyumirwe balunyumirwe kubanga mulimu n'okuyiga tulubawe ngeze waani waswa Kadumia wapasebo mukulonda kankuteeke wano Kadumia mukulonda kwa Central Uganda twogera ku Buganda district kye yalimu okuddamu okulonda oluvannyuma lwa ssentebe waayo ogende wa Ssenkaba ezira kumwa era ani yawangula okulonda kuno yali ya Bukomansimbi eyakuwangula akkiriza kigaane nekibanga kigaanye kikuyiza obuzito nesiwulira agamba nti mulonda yali yeekayunga Andrew Muwonge owa NRM ye yawangula kyokka kino kitegeeza nti ebisigadde Hajabu Simwogerere yasalawo ne bwe tubimalayo tewakyali kyakkola tubimaleyo oba kakati mu mbeera y'okubeera n'obuntu mugwa omuntu togaana kumega ate n'oluma beeramu omutima ogutaasa gambe nti Wasswa Richard Kadumya obwa Sseddugge 2022 bwemuyise myagaanya gyangalo olukontana nuba olufundiikirira awo olw'ensonga nti Richard Kadumya Wasswa ku bibuuzo by'abadde alina kugwako ekibuuzo kimu tukkirize nti bigaanye ate kino kyo akigudde
muwonge ne bwasirika obusirisi byonna n'asirika yamaze dde okuyitawo katufune Faizo katufune nga bwe bitambudde nayuwai ez'omulundi guno sinaasoboka Sedduge 2022 kaakati abawuliriza n'abatulaba oluvunkana muzze mu lugoberera era n'okutuuka kati we lutuuse obubonero ndowooza ne bwe tutabusoma kubanga tubusome haji tunokoddeyo semateeka kawaayiro ka semateeka kubanga ebibuuzo tetubimazeeyo katukibakolere bwe tuti nti Kalungi Faizo alina obubonero 17 Kadumya Richard Waswa alina obubonero 16 amini mukaaga Kalungi abadde abuzayo ebibuuzo 3 mbadde muwa kimu n'omuwa 2 Kadumya nga abuzayo ebibuuzo 2 bwe bubonero 6 Kalungi ne bwasirika Kadumya byonna n'abiddamu ng'abimanyi abadde agenda ku bubonero 12 nga Kalungi akyali ku 17 kwega mu bebikonde gye bayita technical knockout totta mpulidde n'olwekyo ladies and gentlemen twagala okubategeeza nti Kalungi Faizo bw'atyo ayiseewo ogenda ku luvunkana olwakamalirizo olugenda okubeerawo nga naku z'omwezi 30 omwezi guno ogwa Desemba yeegase ku Makumi Vincent okusalawo ani agenda okuba nga asitukira mu kyapa eky'ettaka bw'atyo Kadumya Richard Waswa yeegase ku Nabukera Reste eyamaze dde okuba nga avaamu n'olwekyo nja kutandikirwa Richard Kadumya Owaswa mu Nabuddu munnange ate nga munnakalungu mu bigambo bye eri embuga eya Sedduge. Abawagizi bange mwenna mbagamba nti Omukama Katonda awo wakoze eki wayagadde tomanya oba oli awo tuliddamu ne tukikwasa omulundi omulala. Njagaliza abasigaddeko okuvuganya obulungi Mukama Katonda abankuumire. Weebale nnyo weebalire ddala Kalungi Faizo. Seba abatesitesi neyanziza nnyo olw'omukisa guno ogumpeereddwa okuba nga netaba mu Lukontana luno era neneebaza ne mukontanyi munnange okuba nga asobodde okubeerawo ne tuvuganya wadde ng'era tetusobola kugenda mu maaso fembi naye mwebaza okuba nga yakkiriza ne tukontana fembi. Nebaza abawagizi bange mwenna timwebale kumpagira era neyanziza nnyo neyanzeege. Weebale nnyo katugende ewa Haji Abu osimwogerere. Neyanziza nnyo neyanzeege olunaku olw'enkya lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi guno gwennyini tugenda kubeera n'abavunkanyi 2 omuli Sempijja ne n'abayunga oba amanya geego kyemmanyi nti kuliko omukyala n'omwami Sempijja Patrick ne n'abayunga Betty n'abayunga ziwere essaawa 2 ez'ekiro nga mwenna mwasonze dda wano tubakolemu omulimo ate nga nammwe bwe mwekolamu omulimo kubanga muli ku mbeera ya kufuuka Sedduge 2022. Bannaffe abatuvujjirira mwebale nnyo mwebalire ddala tetujja kukowa kubeebaza kubanga naffe oba nammwe omulimu gwe mwatukolera omulimo makula. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusisinkana olunaku olw'enkya abawuliriza ebweru w'eggwanga n'ebweru waalyo n'abatulaba tugenda kubeera Butoola Amalusu ne Dookooli ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini lwe tumanya Sedduge ddala. Weebale nnyo Haji Abu simwogerere nange njagala kubeebaza sinza kweyongerayo abavugirizi baffe Haji Abu simwogerere nga bw'akyogedde twongera okubeebaza olunaku olw'enkya tulinze bulinzi
Owokusatu gwe tubuusayo kubanga twesoga oluvunkana olwa finals eza SSEDDUGGE 2022 okumanya ani agenda okubanga asitukira mu kyapa eky'ettaka n'abagenda okubanga bafuna ebirabo eby'enjawulo. Kadumya Richard Waswa bw'atyo bw'atambudde ne Kalungi Faizo. Olunaku olw'enkya tulinze bulinzi Sempija Patrick ne Nabayonga Betty. Singa teweerabira, Sempija Patrick yafuna obubonero 8 ate nga Nabayonga Betty yafuna obubonero 7. Bali bampa ku bampa. Ani ayitawo, ani asigala. Nze Sentongo Frederick Lugonvu kambagalize ekiro ekirungi. SSEDDUGGE wa leero bw'atyo bw'alabise tukimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvu's Show SSEDDUGGE kyapa kya ttaka. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.